Mbabuuzako buli omu gy'osizidde okubeera nga tegoberera Fahad Pro UG kw'oli omuweereza wo wendi nnyo okubeera nga tekutuusako updates ez'enjawulo nga bwe ziba zitambudde mu ggwanga ly'etu Uganda ne buli ggwanga era nga gwali eyo enkola ffe ogimanyi teekako ekigawo likinga sharingirako abala comment section akabox ako kajja kubeera open tekigenda kubeera nga ate osulawo endowooza yo okusinziira ku byogenda okubeera nga ate osanga mu katambi kano kakati wano we tulaga ekyamazima kiri nti eggwanga lyetaaga essaala ez'amaanyi kubanga byo ebintu ekyamazima kiri nti biyinza obutatambula bulungi nga we tubisuubira ddala mu kadde kano ke tugenda ak'ebyokulonda. Omukulu Frank Kashumba avuddeyo n'abakobaka bwaweereza abantu ab'enjawulo abatera okubeera nga teboogera ebigambo mbu Abanyarwanda babaviire mu ggwanga ly'e Uganda era ng'ebigambo bino byayogedde ekyamazima kiri nti bigambo binene mukko era nga bwe mba nga ngezezaako kubyogera ekyamazima kiri nti nja kubeera nga nkoze so bingenda kubeera nga te mbikutera waawo osobola okubeera nga te obyewulirako omukulu Frank Kashumba byasobodde okubeera nga te ayogera naye nga kyova omanya ebigambo bino byewuunyisa era nga nze ekyamazima kiri nti tebindese kyekimu wansi awo comment section abona bamaze okubeera nga te obiwuliza genda wansi awo tuwe endowooza yo era nga tebira kubeera nga te osharingako n'abalala nabo basobola okubeera nga tebamanya kiki ddala ekiri mu kubeera nga te kigenda mu maaso mu ggwanga ly'etu Uganda bwe naba nkugyeyo era n'obutambi obulala bungi byo bagenda kubeera nga te kuterawo tuula butuuzi kalira subscribinga akade olwenda ndese video ojja kubeera nga te ofuna notification nti kakati ate Fahadi ayina ekipya kyasobodde okubeera nga te atuleetera Sheikh Ashraf Musoma wa Dua zezo namba z'essimu ziri mu kubeera nga teziyitawo ku stickers munoonyeko byonna byonna ebikyaganye bijja kubeera nga tebisumuluka nkwagaliza Christmas ennungi saako n'omwaka omujja ogwa 2026 kutambulire bulungi nnyo byonna byonna byogoba mukama kwatireko bibeere nga ate bikutambulira bulungi nnyo maidadi sana kamba Frank Kashumba ono saako n'obutambi obulungi nnyo tumuvaawo. Seriously, I would request for your contacts. If you are willing to join us, we are going to the Constitutional Court next week. If it goes the way it is, trust me, we are headed to a disaster. By the way, beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. We should go back with what? With our land. That's what Nyerere said in Congo. How? Congolese were saying Banyamulenge are not Congolese. And Nyerere explained it very well. These borders were cut in Berlin, Germany. If we are saying Banyamulenge should go back to Rwanda, I said fine, let them go back to Rwanda with their land. Period. Seriously, I would request for your contacts. If you are willing to join us, we are going to the Constitutional Court next week. If it goes the way it is, trust me, we are headed to a disaster. By the way, beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. We should go back with what? With our land. That's what Nyerere said in Congo. How? Congolese were saying Banyamulenge are not Congolese. And Nyerere explained it very well. These borders were cut in Berlin, Germany. If we are saying Banyamulenge should go back to Rwanda, I said fine, let them go back to Rwanda with their land. Period. Nange tetulina buyinza ku Museveni yadde tumulonda golowooza someone to rule the country 40 years or more than 40 years olowooza kyakusaaga agaba amagezi gaago afala taakiluun aga amagezi ffe situlina Allah yennyini tabaraka wa ta'ala yamugambye nkuwadde ku buyinza bwange soko tufuge asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lana njogerera mbamanyi oyinza okutamu omuntu nze siitawala era mwabampisemu mumanyi kye mwampitidde nze siitawala oyinza okutamu wa pulezidenti Museveni aya bwevuunula nolaba bano abasomera ku bifugi okola tafsiri ng'eyo nadda okuwalampa
n'ogamba kati ogamba ki wagendako mwazaali omanyiyo gwe Allah agambye tu'til mulka man tasha obukulembeze bwa president obuwoyo gwoba okoze eki oyo gwe ya wakati yaliwo tulina okubeera abaswabirinyi kwoyo aliwo ekinyira mukimanyi bati enozo bakita bati mu luzungu ekinyira kibeera kyewunzise essaawa yonna kiba kikoze eki naye bwe kiraba ffe nga tutambula kitusekeera kirowooza ffe tukoze eki kirowooza ffe twewunzise naye nga kyo kyekikoze eki abasiraamu tuleme kufaanagana na binyira oyita otya omuntu atali pulezidenti waffe atafuga yadde ekiyenje simanyi ebintu bino mubikwatamu aba tv omuntu tafuga yadde ekiyenje wansi yadde ekiku yadde enkokonyi ye pulezidenti wa Uganda agenda kukola ki nawe omusiraamu nobeera mwoyo katemba nze kyomukisa omulungi ebibi byonna mbirina ndi musiraamu ate omuganda ebyo byebibi ebisinga obuzibu mu nsi wano ndi musiraamu ate omuki entegeera yaffe tutegeera luvannyuma nze nabagamba siina gwenti okujjako Allah gwe nawe omusiraamu ayambala enkofiira n'okeera n'ofuna wuzu n'osaala emirundi 5 n'oyambala ekkanzu n'onyuma ne bakulima nti oyo ye pulezidenti nawe n'okkiriza nasanga leye pulezidenti osanga imaamu ku kituuti president who told you is this president abasiraamu ebyokutusiba kuba bye mugamba abasiraamu babasiba tetujja kubeera ku ekyo ate era gwe basiba awali omukka tewabula ki era kyensaba gavumenti babeerayo nga tebalina musango babate era insha Allah bajja kukola ki bajja kubata naye baleme kubalimba bavubuka mmwe era global nsaba global yeyongereko akamuzirimu kano mukakomese kuba ekigenderwa kyaffe kinene naye ate sijja kusooka gama mukajjeko naye musooke mwegendereze mukole ne Uganda n'abalala bonna bavubuka muteekewo ekibiina nga kigatta abasiraamu n'abatali ki ne lwakuba abasiraamu ffe tusinga mu kavuyo abaffe osooka mu njuyo nkutegedde n'ekirala ffe tusinga obuvuyo bw'olaba abasiraamu be bakwatidde mu mivuyo gya nuupu abavubuka abasiraamu be basingayo obungi bw'olaba abavuma abantu ojja kulaba nga ye Muhammad abasiraamu tumaze ebbanga omanyi ffe tulimbibwa I don't know why buli ayagala okuyisaawo kyayisaawo ng'akwatayo abasiraamu omanyi ffe tutatiitiira ng'akwatayo abasiraamu baawo nga Allahu akbar takibira mukuba zaaki ezo nezibabuuza dda mukuba zaaki Allah agambye la yanhakumullahu anil ladhina lam yukatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum Allah abagambye nti tabaganangako kukolagana n'abayoweeri n'abapita n'abasamusoni ebbanga libamala nga tebabagobye tebabaganye kwaziina tebabaganye kusaala tulina agamu ku mawanga agatuliraanye tosobola kwaziina muganda wange tosobola soma kutuba ku muzindaalo
ne tubeera n'amawanga agamu ag'obusiraamu amakulu tosobola kusoma kutuba okujjako gavumenti emaze okutuna mu kutuba yo gy'ogenda okusoma. Tosobola kuva gy'ovudde n'ogenda mu muzikiti gwa Samuel e Saudi kanjogere oba Emirati oba Kuwait n'ojja eri ebigambo byo kubanga obusiraamu bukutta n'ogenda olinnya akatuuti n'oyogera nga gavumenti ekukkiriza. No. Naye wano e Uganda osoma kutuba nga bw'oyagala n'ovuma n'ojerega n'okola buli kimu n'omaliriza kutuba n'osaaza noga assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah n'okandaga mu majuba go n'otambula n'ogende wa mukazi wo n'olya ekyeggulo ne weebaka n'enkya n'ojja n'ovuma. Eyo gavumenti eririddawo. Qulil haqqu walau kana murra. Nkimanyi mulimu wano mufefefe mulimu abo nabo batule. No, tubabuulira amazima. Era mbasaba mwenna abali wano tembera bannanfuusi muzabuzabiina la ilaha udkhulu fi silmi. Kyamukisa omulungi ndi wa gavumenti naye ate olusiraamu ndumanyi. Tosobola kunnimba. Lwaki Allah tumumanyako awamu awala ne tumugaana? Allah agambye Sheikhe wedda aya agisomye ne Imaamu yagisomye Hafidhu n'agamba kulillahumma malikal mulk. Allah yali agamba Nabi Muhammad kul bagambe gwe Nabi Muhammadi Allahumma malikil mulk. Allah ye kabaka wabaki? Ye kabaka wabakabaka, ye mufuzi wabafuzi, ye presidenti wabapresidenti. Nchiguddewo Global Muslim Youth Agency for Peace and Continuity. Olwatuuka gamba abooluganda ng'otulabira munnange nga wabaawo akabwakamu nga kagenda kewaggula kagendeeyo mu nsiko bwe katuukayo nga kagenda kagwa mu mpologoma zaali nnyingi nga zikataayiza nga zikagoba nga zikakwata naye tezaakatta nga zikateeka wali nga zikabuuza ovaawa nti anva eri ne bannange tubeerayo bangi ate biki nga zikagamba kati gwe tetugenda kulya ngeri gy'oli nti ova eri ate waliyo ne banno beera wano ogira obeera naffe munnange nga Wambwa batandika musaavinga byakulya nga agira nga yeeyagala nga ne mu nnyumba ayingira ne mu kisenge ky'abakulu ng'atuuka nga yekubisa ebifaananyi Wambwa ng'asanyuka nnyo ng'agamba bannange no siriraba nga buli gy'empologoma mutwagala bwe muti. Wambwa kye yakola nga bamugamba ddayokko eri ne mu banno otandika obbabeeramu nga naye bw'obaleeta n'eno. Wambwa ng'agenda akuba olukuŋŋaana ku kyalo nga bamubuuza obadde wange onyirira okufa ti kyembadde eri empologoma zibadde zinzisa ebyokulya. Bawampologoma bulijjo temumanyi nti batwagala ffe tubaddeyo nze mbabaddemu tebalina buzibu yadde tye Wambwa nga bamugamba kuba olukuŋŋaana osobola n'okwesimbawo koffe ne tukubeera nga tukubaakinga tewali nga gamba weri gye nava waliyo ab'amaanyi bangi nga neesimbawo ntya waliyo omukulu waffe oli ye baabawo nengeza nyinya bulinnya ku ntebe yayinza okunzita nti biveeko ebyo ffe tugenda kuwa obukuumi. Tewali asobola kuboggolera. Wambwa ngaddayo ng'empologoma zimuwerekera ng'atuuka wali banne nga badduka emisinde nga bagamba ate mudduka bano mikwano gyange ate bulijjo temumanyi nti batwagala n'otwagala. Munnange nga bawampologoma bakuŋŋaana nga Wambwa aleeta bawambwa banne nga batuulaawo nga bakola pate nga balya emmere nga Wambwa afuuka comfortable nga bamuwa obukulembeze ng'akulira banne nga batandika okugira eri ku pate. Wampologoma omu ng'agenda akaddiwa ne banna abalala bakulu ne mukyala we nga naye akaddiwa nga tebakyasobola kuyigga. Kati bannaabo abalala bwe baayiganga ennyama nga bagiriirayo ng'ono atuma Wambwa wampologoma omukulu ng'agamba ate ffe tubadde tukulabirira leeta ku banno bano abamu abatoototo abo tugire nga tulyalyako ku abo mpola mpola oli wazaala bana ng'otuwaako babiri nga tulyako. Wambwa ng'agamba waayo ate mmwe bakama bange nze naakola ntya nga Wambwa atandika kuseetinga banne nga babalya
ng'aseetinga y'abato nga babalya ng'aseetinga y'abalala nga babalya ebbanga lyetooloola nga Wambwa bagenda bakendeera nga wasigalawo batini nnyo kati Wambwa agenda otunula emabega ne maaso ng'asigaddewo ye ne mukyala we n'abalala nga bana naye nga banne bonna baalinga 200 nga bonna babalidde baweddewo kati Wampologoma ng'era ayongera okukaddiira nno ddala ng'amaanyi takyayina ng'abagamba kati tukoze tutya tibannange kati simanyi kyakkola amugamba naye kati ng'olwaleero njagala kuddamuko ku musaayi mpoyo omukyala wo gwe mbandya koye nti ate mukyala wange mwagala nnyo sobola mukuwa kale katukuweemu ono muganda wange nga Wambwa awaayo muganda we nga bamutugumbula nga bamulya ebbanga lyetooloola Wambwa yatuka ekiseera ng'asigaddewo woomu omukulu n'amugamba munnange sirina kyakkola situkyalina choice kuba nze sikyasobola kuyiga ate gwe asigaddewo ate neetaaga ennyama kati eba amannyina kulya ggwe Wambwa yali asigaddewo nga naye bamukavula bawambwa bonna nga basaanawo abantu bagenda okuddamu okwetooloola nga ewali bawambwa buwangwa bwerere bwe bujjudde nalika Sudaani eyo nze omu ku bantu abaali obulungi nga tulina galagi sinze yagiyiginako bwannannyini naye nga nkoleramu akasente kangi kuba nze omu ku bamanyi abaalimu era bakyali bange kwe bali bangi vidiyo eno mugenda gira amunjulira nga nyinako edduuka lya sipeeya nga nkola ku sipeeya nenkola newali nga nyina n'abakozi naye Omusudaani alina statement gye yakola olunaku lumu abasinga tebambuuza nga nansonga lwaki wava e Sudaani kuba navaayo bye nali mbaze ne bigaana n'ensigala e Uganda nga nsiranye omwaka mulamba nagaana okudda e Sudaani nakolera omusajja omu ow'amagye emmotoka abantu bonna baali bamutya era bakyali bange kwe muli vidiyo eno mugenda giraba naŋŋamba gireeta emmotoka yali maakattu nga maze ogisiba yingiriwe nagimutwalirewaka naŋŋamba wabula emmotoka ogikoze bulungi ate oli musajja w'amazima nkwagadde naye amazima amatuufu siina ssente oyinayokko ku banno b'omanyi abalina ssente ng'otulagirire basuula ffe tugenda kusindikayo abavubuka bange ekiro bajja zireeta nkuweeko naawe ofuneko nemugamba sijja sobola mukama wange emmotoka kanjireke emmotoka eyo neegenda neefa naye omwami oyo yaleeta emmotoka ey'okubiri nemugamba sijja gisobola ne D4D y'amasannyalaze ayina gye yagitwala bamala ogikola simanyi bo bayabasasuza ki kuba nze teyansasula waliwo omukwano gwange omu bamuyita Kawaya yalinga akola wayalingi yakola edduuka n'alisiiga langi ogenda okuzukuka ku makya nga bamukubye amasasi mu magulu bajja ekiro nga bamuleega ssente nga taziina ne bamukuba amasasi mu magulu nakati atambulira ku miggo buli wenzijukira statement eyo oyinayo ku banno b'omanyi abalina ssente tugende tubakyambuwe ne ŋŋamba watya nga balina omulala gwe baguddeko ne bamubuuza oyina ku banno b'omanyi abalinamu kasente omanyi we basula n'abagamba nnyinayo n'abaleeta ewange nali siwedde endowoozamu bwe nti waliwo kyali wange bamuyita looja ne mugaa akaduuka kano kampeemu ssente badde njagala kutambulamu nakifumiitirizako wiikisi nga 2 ng'amaze okukuba Kawaya amasasi ne neegoba e Sudaani kakati mu bumpimpi empologoma zisobola okukuyamba okukuuma okyunye banno n'ekigendererwa ky'empologoma ki bw'obanga toli mpologoma ng'olimbwa oli mbuzi oba oli nte empologoma ne weetambula naawe omwaka mulamba eba etambula naawe ng'oli nte nga yo mpologoma intensioni zaayo bwe ziggwa anytime esobola okyusaamu katini sinakindi naawe n'olugenderamu ndaba nnyo wano embwa nga zitambula n'empologoma naye bw'oba toli omu ku mpologoma tosobola kutambula na mpologoma nga toli omu ku zo ne bw'oli zikolera ebirungi olunaku lugenda kufundikira ng'empologoma gwe gennyini gwe yeetaaga okunywa kasaayi kibeere kyakuyiga nnyo eri omuvubuka ow'ensangi zino naddala bali mu kifaananyi eky'embwa embwa ensiru egenda ne mukama waayo okuyigga teramba kkubo giyinza okuwunyira eyo mukama wo n'otadda naye
ng'olina okudda obw'omu embengezi egenda efukafuka ku bisubi bwe giwunya. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.